obudde bwenyingiddemu mugende nga mubuyingira buyingizi mubuyingira buyingizi bunaabonereeyo kasi abantu balokose bangi duka kubanga omuliro gunaatambulanga n'obulamu bwo omuliro gunaatambulanga n'obulamu bwo omuliro gunaatambulanga n'obulamu bwo mu linnya lya Mukama Yesu kitwale wetuulire abamuvinga mulekeraawo neyanziza nnyo mwebale kumpa ku sente kati njagala ekisinga sente njagala basajja n'abakazi abaga nti musumba nze neeteeseteese nti bw'onooyita abalokoka ngenda kujja weeteeseteese nti bwenaayita abalokoka ogenda kujja duka misinde gyangu mu maaso mubakubire mu ngalo nga bavaayo okuwa Yesu obulamu mubakubire mu ngalo nga bavaayo okuwa Yesu obulamu laba 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 sitaani akaaba 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 abaagala okuwa Yesu obulamu baabo bavaayo abawulidde enjiri baagala kuwa Yesu obulamu baabo bavaayo abawulidde enjiri baagala kuwa Yesu obulamu baabo bavaayo mubaanirize mubakubireko mu ngalo mu linnya lya Yesu laba ekisa laba ekisa laba ekisa badduka omusango n'ekibi 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 webale Yesu webale Yesu webale Yesu alokolera awonya Yesu alokolera awonya Yesu alokolera awonya Yesu akyalidde Western Uganda Yesu akyalidde Uganda Yesu alokola abavubuka laba bannange tonna bakivaayo laba Yesu alokola abavubuka laba Yesu alokola bataata bamaama bakadde osaanidde Mukama nyimuse emikono gyange eri Katonda wange yeye kasaanidde nyimuse emikono gyange eri Katonda wange yeye kasaanidde ettendo lyange lyonna nyimuse emikono gyange eri Katonda wange kiki kino bannange abasumba mukiraba nyimusa obulamu bwange eri Katonda wange yeye kasaanidde ettendo lyange lyonna nyimusa omutima gwange eri Katonda wange yeye kasaanidde ettendo lyange lyonna gweweka gweweka weka ekitiibwa kikugwana gweweka 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 kiki kyendaba gweweka 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 ekitiibwa kikugwana gweweka gweweka Yesu gweweka omwana nyimusa obulamu bwange eri Katonda wange yeye kasaanidde ettendo lyange lyonna nyimusa obulamu bwange eri Katonda wange yeye kasaanidde obulamu bwange bwonna yeyeka 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 gweweka gweweka Yesu
wewe kiki tulaba kino abakyavaayo mu ndesedi ya waliwo kyaliyo space tewali muzibu agamba obulamu njagala buwa Yesu Setaani aswadde nnyo buli ateekwa okulokoka buli ateekwa okuzunwa gweweka Yesu gweweka yimuso musakekana ekitiibwa kyo kireetawo enjawulo tewali akyenkana Mukama Katonda weeriya ekitiibwa kyo kiteesa omuyaga gwa pambaatira Mukama onyimuse taata pambaatira Mukama omponye enseenene pambaatira Mukama onyimuse taata Yesu pambaatira omunene omponye enseenene pambaatira Mukama ositule taata pambaatira Mukama omponye omutima mwebala muyayanira nyimba nayo omutima gwange osaanidde Yesu zikubire waggulu eza Mukama zikubire waggulu eza Mukama zikubire waggulu eza Yahweh. Thank you Jesus. Ekiro nga n'olukuŋŋaana terunnaba wano walokokeddewo abantu 147 kati simanyidde ddala omwamwe muli bameka naye missoni yaffe yakulabika nga Setaani akalira Setaani asigalirawo Setaani afe bubi nnyo. Ddamu ebigambo bino ng'oyimusiza emikono gyo gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero waluntegekedde nange sijeemye nzikiriza ekigambo n'omutima gwange gwonna nenenya ebibi byange byonna obutali butuukirivu bwonna nsaba obitwale ompeemu obutuukirivu. Nzikiriza n'omutima gwange okwema obutuukirivu njatula n'akamwa kange okulokoka. Endagano zonna zikutuka olwaleero eziva ku Adamu ne Eva ez'ebukojja ez'omukika ez'amawanga ebibi bye nakola bye bankozesa bye mbadde nkoze ne bye mbadde ngenda okukola bikoma wano leero. Nkutula endagaano enkadde nkola endagaano empya eya Mukama ffe Yesu era omulokozi w'obulamu bwange. Setaani nkweganye ne bajeeti bo mbeeganye
nsazeewo okulokoka ngenda ne Yesu. Mukama nkwegayiridde mpa ekirabo okuva leero emirembe gyonna eky'Omwoyo Omutukuvu abeere mu bulamu bwange. Endwadde na buli ndagaano byonna bife. Mukama nkwegayiridde sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena gawandikibwe mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Nze yogera amannya go gaddemu ogwokubiri gogera ogwokusatu gamba nti ayi Yesu amannya gange ago gateeke mu kitabo kyo. Omuntu yenna kyatalina buyinza kukwatako amannya gange gabeere omwo. Ku lunaku luli nga tuzuukidde nyingira obulamu obutaggwaawo. Siri mwana wa Setaani, ndi mwana wa Katonda okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Era Mukama nkusaba amannya gange gajje mu bwavu, gajje mu kulemererwa, gajje mu maziga, gajje mu balogebwa, gajje mu kufa nga ndi muto, gawandiike mu bugagga, mu kwesiima, mu kukulaakulana, mu batalogebwa, mu batawangulwa, mu bawangaala nga Ibulayimu. Nange bwentyo bwe mba mbeera ndokose, sijja kuddayo mabega olw'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Oli mulokole, oli mulokole kati, oli mulokole kati, oli mulokole kati, oli mulokole. Embaga gy'eri mu ggulu mwena nga bwe mulokose, genda mu kkanisa y'abalokole ey'ekitundu kyewammwe obeeyanjulire bagambe nalokokedde mu kkanisa eyawuso abonyangunyangu okundukunde abonyangunyangu okundukunde abonyangunyangu okundukunde nijenda nawe okola byakusiiga bifaananyi. Mukama akuwa omukisa, ayongere sikiru yo. Bayibuli egamba ekirabo ky'omuntu kimusiguliza kibatuuse mu maaso g'abakulu mu linnya lya Yesu. Kifaananyi kyange mukimpeera mubakubireko mu ngalo abaana b'essomero basiize ekifaananyi kya Bujingo. Ndabye nange nga kiringa ekimufaanana. Amafuta muganguyeeko, kasipiidi keyongeremu muli bavubuka. Emusse emikono gy'osinze Katonda omulamu. Nasinza n'emmeeme yange, nasinza erinnya lyo, navundama ku ddamululu, nasinza erinnya lyo.
Yesu erinnya lyo n'ekigambo kyo bisukkulumye okusinga byonna bakabaka n'ensi bavunnama bwe bawulira erinnya lyo Yesu erinnya lyo bwe lyatulwa amafuta agali mu kutambula ge bw'ogafuna gesiiga wakuluma gasiige ku mutwe gwo yogera ebigambo bya buwanguzi yogera ebigambo bya kubotola amafuta begatuuka booli gesiige yogera ebigambo ebyobuwanguzi siga amafuta olangirira ebirungi kulamulo atana bagafuna baliko omukono tulabe atana funa amafuta baliko omukono tulabe Katonda wakiza obudde nja kumukozesa nnyo ekiro nene kano kalowoozeeko bw'olaba omuyaga guzze eyinza guyina ekirabo kye gwagala okugjayo oba waliwo ekibuga ekigenda okusaasirwa omuyaga guno bwe gwajja mu kyaki gwe gwajjayo Filipo naye ate era omuyaga bwe gwajja mu kyaki gwe gwaleetera ekibuga ky'e Samaliya okuwona omulogo omanyira gwe njogera naye ya abantu bangi ababonaabona mu covid abantu bangi abaafa ne wano bayibuli etugambye nti awo abakkiriza ne basigala emabega ne baziika Sitefano ekintu bwe kirumba wabaawo abafa naye buli awonye aba awonye lwakigendererwa Sitefano yafa era ne bamuziika n'agenda eri Mukama waffe actually okufa kwa Sitefano ye akwesabye okufa kwa Sitefano tuddeko katono mu bikola bye batume essula ey'omusanvu owulire Sitefano bwe yasaba okufa bayibuli egamba kansomenyire ezisemba ebikolwa by'abatume essula ya 7 okuva ku lwa 5 okutuuka ku lunyiriri olw'enkaaga ne bamusindikiriza ebweru w'ekibuga ne bamukuba amayinja abajulirwa ne bateeka engoye zaabwe ku bigere by'omulenzi erinnya lye Sawulo ne bakuba amayinja Sitefano bwe yasaba owulire Saala bwe yasaba
n'agamba nti mukama wange Yesu toola omwoyo gwange. Oyo aba agenze. Amayinja nga mangi, omuyaga nga mungi, osaba otya? Kiŋambire neibawo nti amayinja nga mangi, omuyaga nga mungi, osaba otya? Okufa kwa Sutefano ye yakusaba. Essaala yegamba bweti Bikola batume 7:59 ne bakuba amayinja Sutefano bwe yasaba n'agamba nti mukama wange Yesu toola omwoyo gwange. Ne waliwo ate essaala ennungi gye yasabira abalabe naye tugigendeko. Olw'enkaaga n'afukamira n'akaaba n'eddoboozi ddene nti mukama wange twababalira kibi kino. Okawulidde ako? Mukama wange twababalira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo ne yeebaka. Bayibuli okufa ekwogera mu terminology yakwebaka. Kale Sutefano yafa ne bamuziika. Sutefano yalina omutima omulungi nga n'enjiri ye ya mukama affe era nga mukama affe yamusindise, naye teyagamba mukama affe nti nyweza neyongera okukola omulimu. Yagamba nti mukama wange toola omwoyo gwange. Ate najjukira nti ne bano abamukubye beetaaga okulokoka. Era essaala ya Sutefano ye yaviirako Sawulo okulokoka n'afuuka Pawulo. Abalabe baffe beetaaga essaala eyo. Omusabira obulokozi, bakuwalana lwa bulokozi. Omusabira alokoka alabe kyolaba. Essaala ya Sutefano yagamba twababalira kibi kino. Nze ntwala naye bano bo basonyiwe. Basonyiwe nga nkyali wano. N'abasonyiwa. Sutefano n'agenda abakkiriza enjiri ne bamuziika. Ngambye nti enjiri nyakusinga gibuulira kiro. Ogwo omutwe gwa njiri mulamba gugamba nti mu bizibu osaba otya? Wangi ogwo omutwe gwa njiri mulamba gugamba